naye etuuse debate eyakalulu etuuse kale tutandikira ku debate tugiveeko omulundi gumu gitwadde mu debate awo ku NUP yatagenze etya naye mbadde nteesa bakama baffe muleetewokko ne wano ku telefayina abakozi tuweeweeyo olunaku twogere ku luzungu mulabe wetusuulawo emirimu gyammwe ate TV ya Ssaabasajja ate tulugere luzungu kakati Ssaabasajja Kabaka bw'alisiima n'agamba nti sayima muwerekereko Ebungereza nga nina kwogera mu luzungu ojja kuba Bungereza ojja kuba Bungereza naye wano Katikkiro yatugamba bwe tunyiiga Mukuumaddamula yatugamba twewale nnyo oluzungu tuyinza obbabuuza ebibuuzo mulowooza za NTV twalire tumanyi gye ziri ekyabadde eggulo naye mmwe nze mbabuleko ekintu kimu abantu aboogera oluzungu mwebale nnyo mwebalire ddala naye oluzungu luno banna principal yabaddewo omukulu oyo amanyiddwa nga Nsereko yeefuza olunaku naye maama nga yabadde ekyo kyakola kibayita batya olunaku lw'eggulo Nsereko yeyasinze okufuna mu press conference eyo kubanga ebiseera ebisinga olaba buli kamera bwejja waliwo yavuddewo nga of course omuntu agamba yagwana kaadi naye yavuddewo ng'ensi esinza okumutegera yabadde Nsereko era nze nzikiriza kubazze ku kitebe awo 10 ng'oggyeko abasatu bagenda okubeera mu kubbinkana okw'amaanyi Nsereko yowookuna kubagenda okusigala nga tasobola kujja ku NUP awo nga azze tugambe mu press conference n'ayimirira buli anaamulaba nga mugamba mwami Nsereko akatebe kaakutuula funawo otuula kyabadde talina before this oba ontegeera naye nga tugambe katukompilinga the right moments of course amawulire gatugabalaze ebyabaddeyo netugezeza kukompilinga bonna babadde bakaddes baagala kaadi bonna bannange tugezeza kukuŋŋaanya the right moments okulaba naye akaseera kasigaddeyo katono era tuyingire mu campaigns walina okubaawo omubaka aliwo oba mwezi gumu oba ebiri walina okubaawo etteeka ligamba emyezi 6 gikyaliyo kasa ekifo kisigala nga kiri vacant nga kyabulayo emyezi 6 n'okwambuka muba mulina okukola by election kati singa Mwami Ssiginya yafanga mu gw'omukaaga I think gwa mukaaga gwa 7 twandirinze akalulu ogw'omwaka guno twandirinze kalulu ne kati ebbanga bali kyali panvu kitegeeza omwaka emyezi 6 gimala ekitundu okusaanawo kitegeeza nti n'ebirowoozo by'ekitundu birina okuba nga bikiikiriddwa kituufu so kati olwo naye bw'agenda ng'ayiseemu mu palamenti n'afa tunabeera mu kufa paka bbanga kyeŋŋamba naye bamwongera ziri ez'emmotoka ez'okweddtebamuwa motoka bagigaba omulundi gumu kati awo we nalabidde nti ebimu tebabimanyi kale kompilinzemu later moments naye ngera tuli ku kigendererwa ng'olonda omubakawo biki bye wandibadde osinziirako kubanga ekyamazima palamenti eyogerwayo oluzungu omuntu atasobola oluzungu osobola obbanga olubulira gyobadde wano ne navyo tasobola kwogera bulungi Luganda naye aluwulira oba okitegeera naye ekibuuzo okusindika omuntu atasobola kuexpressinga bulungi mu luzungu anaasobola okukiikirira ebirowoozo byo sookompeeka. Please introduce yourself and tell us about your agenda summary. Nsereko Moses Tomanyi. Oga tulana wali emengo. Emengo wali ku posta. Ku posta. Posta ese botara. Wa kabalaza. Ese yenzo wa kabalaza. About education, I've already introduced Nsereko about education. I've already introduced Nsereko Moses bursaries for the orphans. Even the orphans of the late Honorable Segirinya, you bring them, I'm going to educate them. Then another one is about job creation. I've already introduced Nsereko Moses Boxi Mundaba, President Kyagulanyi Ndaba. Yenda kolera abantu bange. Thank you, sir. Era sapoa like I want to be like a superstar. In that get everyone is a superstar. Everybody in Kawempe North, you are connected to the national grid. I'm bringing my expertise that you'll get your materials. I'll get you the wire man and also the certificate. Everybody should have electricity. Tugenda gobenzikiza mu Kawempe North. Buli omu ogenda funa amasanyalaze. All
NUP members, I greet you in the name of the God. What is your understanding of the role of an MP? An MP does oversight role. An MP does represent his constituents. An MP does representation of the people. And an MP as well does appropriation. What is your understanding of appropriations? Looks at how the people of that area, how they can benefit from the government, from the service delivery, that they should be given properly to those areas where he represents. What is your understanding of appropriations? Your colleague said there are 4 functions: legislation, oversight, appropriation, and representation. What is appropriations? What I can say, the role of an MP, Parliament, the role of an MP to pass laws that govern the country. MPs make laws that govern this country. Also to represent your people, the one who have voted for you. That is it, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Last 2 candidates are supposed to tell us one law. If they had 1 minute in Parliament, which law would they propose and table in the Parliament of Uganda? The age limit. Because General Museveni for over 40 years is in power because of the age limit. We get a commission to look after the elections, to get independent electoral commission. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Everywhere. My name is Luyimbazi Elias Nalukola. I'm an advocate of the High Court of Uganda and all courts of judicature. When I assume the seat of a member of parliament, I will tell you the obvious first. The constitutional commandment under Article 79 provides to the effect that a member of parliament is supposed to legislate. I'm aware that the youth in Kawempe North constituency are the majority, but many of them are not only unemployed but unemployable. We have to identify their talents and nurture them. We have already embarked on that. I believe I will be able to fight and call upon all the younger people to join the struggle for good governance. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you for listening to me. Thank you very much. Abantu bako oluzungu bagala fe aba abakolerawo Nsereko Moses Mane Nsereko Moses saving box mugirawa abasinga temuntegeera Nsereko ndi musajja abo babadde mu kuba kalulu kati awo we batuwedde ku Luganda naye twali wali mu luzungu ebigambo balabibale bannange bawadde abantu akazindalo mu Luganda n'owulira ekigambo bwe kikulukuta kigambo ku kigambo bannange Oluganda luno lulungi kati tambuuze nga bwe babadde bwe batyo batudde abakulu be bagamba nti ono asaanidde okufuna kaadi obeera nabo babalonda kati awo bedda buli kyoyogera ensobi gyokola baba maakinga nga bamaakinga kyobula nti bedda boddamu ekibuuzo bubi tebagamba nti twakubuuzizza bwoti anootinga bunootinzi n'ogwa kati wavuddewo tutegedde ani yatutte kaadi oba tetunnamanyi kati awo nekyali kicontributing only 10%. kubagenda ofuna kaadi lwakuba 10% eyo ate econtributinga kinene ku 50% ey'omu bantu kyova nti buli yalabye ku debate yafunye gwagamba nti nayo yagwana kaadi kati bagenda genda ne mu bantu ebitundu 500 5 kati wano ofuna 10 naye ate 10 eyo
kizibu nnyo okubanga yawangudde 10 ayinza okulema wangula 50 kizibu kubanga lwa babadde awo nga bali ku 50-50 ka for example kwaba abasatu Luswa Magala ne Nalukoola. Luswa yaliwa yono owa Segirinya then council ye mumanyi and then ono yabadde ayambadde atya ayambadde esaati eriko aba political prisoners. Nali mu white. Okay. Naye katwagenza ovaawo ng'abantu bagamba nti ono wano walungi ne wana wawe waki walungi ebyo nno bwe bityo kakati naye abantu betubulayo betubulayo nadde njogera